Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kanyumiro kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Akasana kakyagenda mu maaso n'okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bugwanjuba bwa ssemazinga wa Africa, ekireeseewo omusana okwaka n'ebbugumu okubeera ery'amaanyi mu bitundu by'eggwanga lyaffe. Mu biseera ebyokumakya mu bitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe tusuubira akasana okeera okwaka. Okukosa n'ekitundu ekyo ekiri mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe naye tusuubira nti omusana gujja keera kwaka mu bugwanjuba okukosa n'ebitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Wabula olw'eggulu mu biseera eby'olw'eggulu tusuubira nti wajja kubeerawo enkyukakyuka mu mbeera y'obudde era nga tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu ebyo Masaka ne Kampala, so nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29. Yo mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe mu Jjinja ne Tororo tusuubirayo ekire ky'enkuba, so nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 33 mu bitundu ebyo eby'Essoroti. Mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira omusana okwaka mu bitundu ebisinga obungi. Kasese ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 32, kyokka nga ate yo mu Kabaale ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 26. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe mu kitundu ekyo eky'omu Arua tusuubirayo ekire ky'enkuba, so nga ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 33 mu kitundu ekyo Kitugumu, Kotido awamu ne Moroto. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Nairobi tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu, kyokka nga ate yo mu Dubai tusuubirayo pereketya w'omusana nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 41. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.